Buterevu tutandise bannaffe bano babayita Bakyotera Film Productions awamu ne Duncan Katala Digital Studio bwe bagenda okubanga bakituusaako era nga Duncan Katala tumusubwa mu kasinema kaffe ak'omulembe nnyo era agenda kubanga kuweerezanga Kawanga mu kasinema kaffe ak'omulembe tukatandise taata ku buko tosuwasa mu Kapulu era nga agenda kuweerezanga taata kati neno tugitandise kasinema kaffe ka butundutundu kyomuhendo Angel naye tomusubwa etandise kasinema kaffe ak'omulembe nnyo agenda kuba kuweerezanga Angel mbulambalamba eno bagiyita taata ku buko tuli ku ka episode akaggulawo kasinema kaffe ka butundutundu abaana baleese ekyomulembe nnyo tosubwa Mwesigye Alex akuweerezanga Muzeyi Kalyama mpozi ne Naroga Roda eyo bomu Naroga Roda akuweerezanga Nalumasi etandise ate bulambalamba era bwe bayagala sinema yaffe eno genda ku YouTube channel yaffe subscribinga Kyotera Film Production ogenda kuba ogifuna tuli katundu akasooka taata ku buko episode esooka tugitandise bampita omugave mu Kibi Uganda nze kuleetedde batugambye nti omuwandiise Duncan Katala era nga tutandikidde ku mabbali omugave mu Kibi nze kuleetedde Kyotera Film Production be baleese taata ku buko batugambye nti Muzeyi Kalyama ye yali ku kamera era nga gyetandikidde we wano embeera si nnungi tugenda okulengera aliwo omukulu wuno budde bwa kumakya saa 6 ali musana ogutoogerekekako kyokka yebise ne beranketi tutandise episode esooka taata ku buko Duncan Digital Studio Kyotera Film Production bwe bakituusaako era nga akasange ku YouTube channel yaffe eya Kyotera Film Production kadugenda okulengera omukulu amanyiddwa nga Kawanga yeekeja agenda maaso n'okubaako byatereeza alina omulwadde amaze okunoga omuluuza gwe kyava aleeta etampeko n'akadomolo baka emmanju ebyo tetujja mmanya wazira nga alina omulwadde era ng'omulwadde embeera si nnungi ye taata embeera si nnungi Kazeyi alina ekirwadde ekimubala embiriizi yamugamba muno ye taata ndeese ku ddagala era tugenda kubaako engeri gye tutetenkanya onyweyo kadagala wano tolira bubi yakutereera leeta ku muluuzi ogwo tulabe nja tereera ali ne mutabani we bali mu kyalo eyo yanga kamala okuleeta kadagala ye Kawanga Duncan Katala ageeka eno togisubwa ngawo yakubiddeko munayise ngawo yakubiddeko tanaba taata ezaako yadde tewali n'omu yankubiddeko nga mbuuza ku bulwadde nti taata teri omanye eriyo obulwadde obukuluma ne bukuleeta entondo naddala nga obulwadde bukulumya ebbanga otandika ofuna entondo gundi onatajja kundaba gundi n'amala okulaba ng'ekirwadde kimbaza embiriizi n'anziruka kale gyetandikidde mu bufunze Kazeyi ako oyinza olowooza agenda kuvaayo omutima alina ekirwadde akulula kyokka nga tembeera mbi awaka embeera si nnungi bwate omwana mulenzi Kawanga yagenda maaso n'okutabula ku ddagala akunya ku ddagala libe nno eddagala eriri awo naye eddagala lyakunya musajja wattu lyeddagala lino lyomanyidde eddala ery'omululuuza embeera mbi mulwadde yeetaaga genda mu ddwaliro kasente tewali akamuddusaako wadde okufuna kapanado bamubikira awo kyokka talina amuyamba alina mutabani we Kevin oba Kawanga akasente taata neyoobwana kakyavanga amumanyi ey'obwana yamu embaata eyo gitunde tufune kasente taata ey'obwana gyogamba nti eyo ya mwana w'abandi
alina ekirwadde, embeera si nnungi, etandise. Kino kino Uganda kyaffe kivudde mu Kyotera Film Production awamu ne Duncan Digital Studio, Duncan Katala Digital Studio. Bw'oba oyagala okiraba genda ku YouTube channel yaffe emanyiddwa nga Kyotera Film Production, gy'ogenda ogisanga. Eno za butundutundu, eno ya butundutundu, wabula obutundu bwonna ogenda busangayo. Eno ye episode esooka. Kale taata embeera si nnungi gyalimu. Omululuza nga maze ogenda maaso n'okukonyebwa, yalabika nga amuyimusa agende maaso n'omuwa kaluluuza. Taata yesamu kapuulu ageeka. Mpola kakana mpola. Gukaawo olukaaba gulinga nga gwe bataddemu n'ekigundi. Bataddemu ki? guno mululuza gw'okulusalosalo gw'oleese. Guno gwennyini ogwali ku lusalosalo awo kululuza gwawo ku lusalosalo gukaawa. Walireese okubakira ogweri eri nga wali ku kali ku ffene. Ayi. Embeera ya taata si nnungi. Kamale genda kumuwale wa neighbor. Ndabe nga atuwa ku simu nkubire ku baganda baffe tulaba balina kye batuyiiza. Kakati Kawanga agamba taata komaze okunywa ku mululuuza kaŋŋendeke wa neighbor tulabe n'essimu bagyeyazika bweyazisi tusobole okulaba nga nkubirako ku baganda baffe abali ku kibuga. Alina abaana be abali ku kibuga, njogera ku taata omulwadde, bakube ku baana baabwe abali mu kibuga balaba banaafunayo engeri y'obuyambi. Taata nga yakolodde oyinza olowoozeze luwero zizzeemu ovanga ne ku mulwadde gw'olwaza naye ng'amalamu maanyi ayiikawo yisindusu bw'ati. Kale omwana yali ku kitaawe ate nga kulaga nti n'embeera si nnungi. Amubikira awo taata ku by'obugagga byagambye okutunda anonoozezaayo embaata eno ekyali embaata empala gye babatunda tulabe nga tufuna ku bujjanjabi. Ayi wowe akolola mu birwadde ebimuluma tetunamanya bingi naye kyetutegedde akolola nolowooza nze lweruwero zizzeemu. Jangu togenda muzanyo. Siwagenda muzanyo ngenda wa neighbor. Wabula lwolugezigezi taata luli ku kido lumuli ku kido. Genda ng'ogenda direct so sigenda kusooka kuzannya. Ogambye ogenda funa simu, genda ofune simu okubire baganda be abali mu kibuga. Ayina baganda be okuli omwana ow'obulenzi amanyiddwa nga Ronald saako n'ow'obuwala era nga be bakulu. Kakati Kawanga ye mwana omuto kyokka ate yabeera ne taata mu kyalo. Abakulu baalumba ekibuga kwe kuli Enjo mpozi ne mwana mulenzi Ronald. Kakati tudda mu kibuga, embeera eri mu kyalo si nnungi, embeera eri mu kyalo si mpoomu. Tudda mu kibuga. Ono ye Ronald. Alo nokutuukiriza mukolo nti onywa caayi anywa gumoofe kutuukiriza mukolo. wali kyakunywerako Alina mukyala we tukole ki? Era tulina kubeera bwetu ye naloogalooda etandise. Caayi mukalu tekuli majaani tekuli sukaali n'amajaani gaggwawo dda. Nyini embeera tunagisobola ko omukyala guma embeera tugigumire byampaka kubanga sidda mu kyalo. Kakati abataata mulwadde mu kyalo be basuubira okubirako simu baleete obuyambi bano nabo banywa gumoofe kyokka be basuubira okubeera nga baleeta ku buyambi okulaba nga taata ajjanjabwa. Ono ye mutabani we Ronald. Ono ye mutabani we Ronald gwe baagala aleete ku buyambi. Embeera gy'alimu gwe saba omuntu watuukirwa okunywa ekikyayi ekikalatule nga tekuli majaani kabeere sukaali, eyo embeera ogivaako. Landiroodi yafuuse landiroodi. Wulira wabula eno embeera wulira ebizibu mbagumye mpaka ddi. Ababanja bangi landiroodi abanja bagumye okuba
tebasangawo mmwe basajja naye olwokubamu abasajja mwe tulekera balandiroodi balwokuba tebasangawo mmwe omanyi obuzibu obuliwo ng'ogamba landiroodi nsimanyi bbanga yagambye simanyi ajja kikolako singa zirabika koolizuula lwaki embeera ekwesibako oyo ye maama ye mukyala Loladi mama Paatu kakati firimu eno etandika tuli katundu wakasooka nagambye ka butundutundu era gwajagala yona yona genda ku Kyotera Film Production genda ku YouTube yaffe YouTube channel subscribe ikyenzani ekyeggulu sukali mugenda naye agumya bugumya tofaayo mama Paatu embeera ejja tereera sya tugenda kuddamu tulewa n'ekyemisana n'ekyeggulu nga muddaawo naye embeera simpoomu embeera simpoomu kakali nooneyo ye mutabani wa taata amanyiddwa nga Ronald ali ku kibuga tudda mu kyalo tutandika butandisi eno bagiyita taata ku buko tudda eri munnaffe amanyiddwa nga Isa Abirye Mwesige Alex ali wano akongola ku bunyeebwa bwe biseera bya kukungula akungula Alex Mwesige abaana bano balese kabutundutundu genda ku YouTube channel yaffe Kyotera Film Production eno bagiyita taata ku buko ate nga si firimu yokayoka eriyo waliyo ne Gumpenja nayo gyeri etambula nayo ya butundutundu kale gwe weeyunire YouTube channel yaffe buli kimu kyonna kitambule nga kiri kiriya bigenda bitya kakati ziba tuli wano zireta Kevin Kawanga mzee ali atya azeeke wa neighbor onono neighbor aliena ali mu binyeebwa bye nga wabaziza wabyafa musana gwafa n'ogamba komale gabikuula obwana bw'ekyalo bwe buyitawo ne bukuula buva ku ssomero ne bukuula muzeyi mugeru oyo mbeera kye ya taata yali naye obulwadde bweyongezi buli ddakiika awo kolola kalero nga mugamba taata buli kiseera embeera yeeyongera obutawuuma taata akolola buli kiseera jjukira embiriizi zino zaafuna obuzibu kakati taata kirabika yafuna obuzibu mu mbiriizi omwo ekireetera omuntu okubeera nga senga ssente weeri yalibadde atwalibwako mu ddwaliro naye bamukubira kumululuuza embeera y'ekyalo nga bw'ogitegeera baganda bange ndabenga babakwe batuyi kati no munange nange kwe kujjawo twazike ku simu tukubireko ku baganda baffe tulabe ke balina batukuba omukono batukanyuga esseke bakuliko kasente wesimu kuliko akasente n'agijjayo ente abaana batera kwewolera ku simu yange nesimanyi ye neiba kakati nosanga ne neiba nga essimu etasobola kwazika naye ne neiba mulungi ye muzeyi Kalyama ali wano agenda maaso n'okukungula yamugamba kwata okuba essimu labano gwakubira essimu obanyi bagamba nti nga munakya otuyanira ku golu mamazi senga nfuna agula ekipiira kino nakijja ku mwana wa boda nga aganye okusasula senga bakimpamu ogumu akasanvu tubadde tugenda kuyita ye Ronald ali mu kibuga kati eno firimu etandika alina ekipiira yakijja kuwa boda agala bamuwemu ogumu akasanvu essimu y'ebizibu nga bwenajja wulira ate baani bano essimu ya muzeyi Kalyama mu kyalo alo ogamba ki Kevin yeyongedde kuba mbi yazemu n'atabuka akolola olukolola si lwakuno wulira amawulire ku simu ja kunyonyolamu naye munange embeera kandi ye nabe nowiki nambeko noono omwana ono otulabe awo ng'embeera enalagira ddala nti gyokubya teri kimu omuntu agamba mukanye nnyo omululuuza bw'omubadde onoga kugulya omululuuza gweri wansi ku ttale nogakoko kugwene waggulu era nja kuddamu kubye tulabe ng'era ekiraga nti gyokubye tejja kubaayo makulu gali awo nabo embeera kyekimu embeera era kyekimu omanyi omuntu obeera mukulu ku bwongo embeera era bisenga ereetawooma bako nga muli bato kati bamuba kumukusuuliridde
kakati muzeyi Kalyama ayomba be bakulu bali mu kibuga bo bali badde bagenda maaso n'okulabika nga bayiya akasente kubanga omwana omuto gwe balekera taata ate taata mulwadde tebalina maama katukoze tutya wabula wakyabize enku baaba ye muzeyi Kalyama embeera ekukwata sikwizi nokkiriza n'ogamba toli mu ggwanga lyo erya Uganda eno etandise abaana baleese ku bumu ku businema bwolina okulabako kugambye ka butundutundu era nga tuli katundu akasooka baana bakyotera film productions be baleese awamu ne Duncan Digital Studio bekwata ennyo era bw'oba olina omukolo Duncan Video Studio bakuleetera buli kimu kyonna Digital Studio Duncan Digital Studio basangibwa kyotera ow'emikolo kwanjula mbaga lume byonna n'ebisigadde balina sound ennungi ate nga bw'oba oyagala kukwatira bifaananyi mikolo ebyenjawulo ebyuma bibirina bebimu ku byuma byetukwasa sinema zaffe zino kakati bwe tuvaayo tuddako mu kyalo ye muzeyi Kalyama ye musajja mulimi wa ku kyalo kuno bambi yali musajja mukwata mpola Alex Mwesige kati bwayingidde munda muno owaye engeri muzeyi gyali embeera si nnungi bambi kana kasente kati najjayo akebbiri naye bambi nyambo katwale muze mugulemu ku bwoto tulabe aguleyo ku Panado aspirini si nnyo ajjeyo ebbiri munange kyoba nakyo kyowa mukwano gwo bayiyeyiye mpolampola nga n'ab'ekibuga bwe babeeterako obuyambi naye nga ye nga neighbor muzeyi Kalyama avuddemu ebbiri maleka wana ate nzijeyo zino ntaasiza baabo namugulireko eddagala kati kagenda aguleko akadagala tulabe ekiddako bw'anywa ku mululuuza ku makya olweggulo n'amirirako ka Panado oba oli awo okukolola kunaakendiira tulaba taata ku buko lwaki firimu bagiyita tulaba taata ku buko kegende maaso olaba ngaoyitabuza ojjanga n'ontuukako ye muzeyi Kalyama kakati embeera bwekirabukanga totya ojjanga ne tulaba kiki ekiddako kale bambi kakati bwato Kawanga ng'ayimuka nagambye tulaba katundu akasooka era ng'okasanga ku YouTube channel yaffe Kyotera Film Productions kateekeddwamu ssente Duncan Digital Studio era ng'omugave Mukibinzi kwatidde ku 0755729154 eyo yange omugave Mukibi kakati tugenda maaso aba ayita okuva wa muzeyi Kalyama neighbor kyava asanga kumululuuza ate nga muganda we Ronald yamugambye ofuba okulaba ng'onoga ku mululuuza ogw'enjawulo embeera si nnungi kakati twagala tulabe ebiggwerawa kubanga etandika butandisi Kawanga ali mu birowoozo taata alwadde taata tawona taata alinga aliko omusimbe w'ejjembe baganda be bamumulekera ye mwana omuto takola yalina okugenda alime yalina okuyiiya emmere kakati olabira ddala ng'embeera eriwo ereetera firimu eno okutandika egenda maaso bakira mutajja wattu alinda n'okuyingira emyaka egikulima ku egyo emyaka atambulayo oyogeza yekka egenda maaso firimu yeza nnyo wakise bingi naawe ebinyewambije mu nnimire kati abaavaayo kyava asanga omulimi omulala jjukira lwe tuli mu kyalo alina wirubalo naye ayagadde atikke lumu taagadde kwenyoola atisse lumu kwa ujumula awaka naye mpulira nkooyo oba nkooyo ku sente obintwalireyo nkuvugiremu maama awobeera nga ayogeredde ku gundi ku poliisi ompameka ngenda kuwa bbiri nti nedda naawe obinterewa muzeyi Kalyama kakati atwala gira tugende omanyi ebeera bw'oba ng'oli mwavu oyinza n'okwetika kyotasobola era waato Kawanga yalabanga zino esatu ze bamuwa bw'agattirako ziri ebbiri muzeyi Kalyama zamuwadde kibeera kikola n'asitula wiribaro atisse
asobole okufuna ettaano ezo agenda ayambe kazeeyi awe tujatandikira paati 2 bwekatalakatabadde akatundu akasooka nkugambye bwekatyo bwe kagenda okutambula bagiyita tata ku buko Duncan Kataala Digital Studio awamu ne Kyotera Film Production. Genda ku channel yaffe kwogenda okajjanga